Poliisi y'ewalukuba mu kibuga Jinja eriko abantu ab'enjawulo be yakwatidde mu bikwekweto byayo okufuuza abamenyi b'amateeka mu kitundu kino. Denis Kitamirike kati omugenzi y'omu ku baakwatiddwa mu bikwekweto bino era nga yaggiddwa mu kifo ekimanyiddwa nga Kikalamojja. Kyokka abatuuze balumiriza nti ono yatulugunyiziddwa poliisi ekyamuvirideko okufa nga yakatuusibwa mu ddwaliro. Kuba balina ebiti abamu baali bakutte ebiso olwamaani bamuteekako empingo ne bambuka naye tebamuyisa mu bantu bamuyisa mu nsiko ng'ali ku mpingo ali kutiirika musaayi n'abakuba nti mutabani wange akoze eki nimutuuka omusiba empingo nimumukuba module eyo nsonga ki obundi gwentayidi naalina biki yandizeemu ati iwe ng'olina abaana bangi buli avaayo mwana wo namukuba nze ndi musaada. Nentuuka wa Osi nengamba Osi mukubye omuntu ono ali mu mbeera embi bw'ati lwaki temumututte mudda lwaki ali wano. Osi n'agamba fuluma muno neŋŋaana nengamba Osi ogenda kunkuba oba ogenda kunsiba oba nange onteekako musango gunteekeko. Kyokka poliisi egamba nti Kitamirike yakubiddwa abantu abatannategerekeka nga poliisi yagenzeeyo kumutaasa. Ffe twagenze kutaasa muntu gwe bali mu kutta. Kutaasa muntu akubiddwa ali mu kutaawa. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Kira James Mubi alumiriza ssentebe w'e Masese n'ow'ebyokwerinda ku kyalo nti bandibanga balina kye bamanyi ku nfa ya Kitamirike. Intelligence gye tulina nti empingu gino chairman LC1 ne defense balina kye bamanyi era tubayise bajje batubuulire empingu zino bonga bo bazijjawa bazigulawa bazigula ddi. Kyokka ssentebe w'e Masese Kikalamojja John Mweru agamba Kitamirike yakwatiddwa poliisi. Ne taata omwana Enoka afunye ebbaluwa alugenda kuvunaana poliisi ewalukuba ebabudde kulake batuuze omwana oyo okufa.